kale bannabuyukwe erinnya nze omwana soda tuli ku nnyaffe buyukwe ndi ne Honorable Richard Senteza manya ago bujjo gansumbuwa ye Richard Senteza bulijjo bannamukutu mugamba nti oba oli awo tuyinza okuba twekubira naye nedda omukulu abadde alina ebintu byakwasaganya naye kyadde akyakadde akatuwadde tunyonyemu ngenda kusaba gwe munnabuyukwe kuba guno omukutu gwa buyukwe yonna munnalugazi kalira ntende tusosootole oluwombo ndine focus yakutte kamera ngenda basaba mikwano gyaffe abali ku YouTube sharinga enteekateeka zituuke ku buli muntu yenna abali ku TikTok ngenda kusaba followinga tulina t-shirt zaffe ezannyaffe buyukwe mu buli kala yonna gyoyagala gwe just okuba kuli namba ya simu 0755 t-shirt n'ogifuna n'ekirala tulina cameras tusobola okukwata emikolo mutuwe emikolo tujje tukwate omukolo gwo tuguweese ekitiibwa so emirimu mingi gye tukola mu nnyaffe buyukwe naye ng'omulamu omukulu kusitula kitundu kyaffe tukiteeke ku top ate kano kaama mu mwezi ogwa Desemba y'entenvu tugenda kuba tulonkinga nnyaffe buyukwe kati mubeereeko enteekateeka zonna mugenda kuba muzifoolera Honorable Sebo sanyusa okukubako ebirozo Sebo omukama akuumye Sebo alhamdulillah Allah akuumye bulungi Sebo olwabulyaza amaanyi abakulu abakwegesa ebirozo ku nnyaffe buyukwe bw'otababuuzaako bakulu abali ku mukutu guno nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala okwogerako gye muli nze Ssaalongo Richard Senteza nzaalibwa Kiteza Kiteza kisangibwa mu division ye Kawolo mu Lugazi municipality district bwe wozaaliddwa era w'okulidde wenkulidde we natandikira okusoma Kiteza primary school nenvaawo nengenda ku Lugazi West primary school kati gye tumanyinga Dr. Savita Meta West awo nenvaawo nengenda ku Lugazi SS ebiseera ebyo kati bagiyita Meta SS awo nava nengenda ku University Makerere nensomayo diguri 2 diguri esooka eri mu mateeka Bachelor of Laws diguri ey'okubiri Masters in Peace and Conflict Resolution era nayo ye Makerere okwo nayongerako diploma mu mateeka muzungu agiyita postgraduate diploma in legal practice ne certificates 8 so ebyobuyigirize ebitabo olina ntuutuuli wasoma byo biwera ndi musajja mufumbo nina omukyala n'abaana Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera ekyamagero abaana twatandikira ku 2 era kyekyantuumya Ssaalongo Gwe Richard niyo okulembeza nnyo ekigambo Allah Richard ne Allah ndabanga abali parallel nedda ssebo era enzikiriza kyekimu twawukana bwawukanyi nti bano bayita Mekka bano bayita Yerusaalemi naye ffenna tuba tugenda wa Katonda oli bweno naye nga just biri bikunyumira nga munnabyabufuzi olw'okubeera mugatta bantu ddiini mu byobufuzi mu byobulamu byonna olina okutambulirayo ssebo omulungi akulaba nkusaba omutegeeza ekifo ky'oyayaanira okuweereza mu buyukwe mu mbadde mu byobufuzi bino ebbanga eriwerako era ng'ekifo kyenzize nsaba nakati kyenkyasaba kimu kubeera mubaka wa Parliament owa Lugazi municipality esangibwa mu Buyukwe district kisabidde ebbanga naye mbadde sinnakifuna naye olw'okuba nti obwagazi bukyaliwo team spirit ekyaliwo sebo nkyali ku ballot era nkyasaba ekifo kyekimu kubeera omubaka wa Parliament owa Lugazi municipality nsonga ki ekufuula ey'enjawulo ku bantu abalala abali mu race ensonga ensufuula ey'enjawulo ekisooka nti muno mu kitundu mwenzaaliddwa ate era munkulidde kitegeeza nti ebintu byonna ebinyigiriza abalonzi nga nange muntwalidde bimanyi si kubimanya nti nabisoma busomi naye mbimanyi nti mbibaddemu mbikuliddemu mbitegeera so kiki ekinfuula ow'enjawulo ekisooka enkizo ku banno ekyokubiri Parliament gituyayaanira okugenda omulimu ogukolebwayo omukulu kubaga mateeka amateeka gennakugukamu gennasoma gennakugukamu genkolamu ate era nga linamu experience kati ya myaka 2 ensonga endala enfuula ow'enjawulo nti mu byobufuzi bino mbizzeemu bambi baddemu si na mutima gubifunamu
naye omutima oguweereza abantu kubanga senga nali nti njagala kusuubula busuubuzi senga nabivaamu dda oba ntaddemu ssente ntaddemu obudde ntaddemu okwagala naye sinnatuuka ku kigendererwa senga nali nti nzize kukwakula bukwakkuzi senga nadduka dda so zensonga enzifuula obw'enjawulo zendowooza nti abalonzi ze balina okusinziirako okulonda Ssaalongo Richard Ssenteza okusinga abantu abalala abeesimbyewo. Tuzze tubasaba akabanga akawerako oba oliawo omulanga tebagwanukula bulungi ki ekituwa amaanyi ku mulundi guno nti oba oliawo ekataligirya era olugero olwo lwennyini lwotandikiddeko nange lwemba nzigumiza nti sosolye bw'atafa atuuka ku lyengedde. Era nina okukkiriza nti Katonda takeera ate takeerewa. There is time for everything. Oyinza okubeera n'okuyaayaana okw'ekintu naye nga Mukama tannakkiriza kuba tukimanyi bulungi nti obukulembeze buva eri Katonda. Oyinza okuba nga wabwagala mu January ate nga ye yabutegeka mu December. So kitegeeza ebbanga lino lyonna oyinza okuba nga obwagala naye ng'ekiseera tekinnatuuka. Nsuubira oba nina okukkiriza nti ekiseera kijja kutuuka ate era nga kyekino kubanga mu byobufuzi bw'oba oteekamu ssente n'obudde tolina indicator oba political meter osobola kupimira nti ntaddemu ngenda kuwangula naye bw'ofuna okuyaayaanirwa abantu abalonzi buli lwogenda gye bali ne bakulaga omukwagala byogenda ne bali ne bakulaga omukwano naawe kennyini nga munnabyabufuzi kikuzzaamu essuubi. Mulundi guno kyanjawulo nnyo okusinga emirundi giri emirala. Oba oliawo luli nali nkyali muvubuka muto nga bandabamu ka buvubuka ng'ate byabavubuka be balonze kisoboka ng'era bwe ngambye nti Katonda takeera ate takeerewa. Probably ebyabo byali byabo naye ebyange probably kyekino. Tuzze twakirabako ne mu kalulu ka primaries ake NRM ketwalonda nga 17 ogw'omusanvu 2025 abalonzi baatulaga omukwano abalonzi bampa akalulu mu bungi ne bakuwangula nedda ssebo saalangirirwa naye nga nawangula kiri ku likodi kimanyiddwa bulungi nawangula akalulu nze nkimanyi benavuganya nabo bakimanyi n'abalonzi bakimanyi. Kijja kitya nga betuwulira biranga oli ye flag bearer ate nga gwe oli ku independent atogamba wangula. Kituufu nnyo era bye bimu ku bintu bye twagala NRM etereeze kuba sirinzekka abalonzi abantu 210 MPs abali mu current parliament besimbyewo nga ba independence. Guno gwe mulundi gwokka kukyanga NRM ebeerawo baali bafunye ku petition ezifuka mu 510 nga zonna zivudde mu bunafu. Exactly. Eyo ebeera clear indicator eraga nti akalulu tekatambula bulungi kubanga ebintu ebiri mu NRM birabwa n'ayonka nti emivuyo gyali mingi kulonda okwa primaries okwa July ne president yennyini olunaku lwa jjo yavaayo n'akola statement egamba nti okwesimbawo nga independent nga towangudde primaries kiryoke otherwise senga primaries zaali zitambudde bulungi definitely petitions zandibadde ntono definitely omukulembeze yandibadde agamba nti mwenna mukireke ebyava mu kulonda bye tuba tugenda nabyo ate era n'abantu bennyini obalaba yaayaana namuki obunafu buli kuggwe candidate yavuganya oba bwa party. Nze ng'omuntu sirina bunafu bwa party. System gye twayitamu okulonda akamyufu erina ekizibu
oba tekiri wano Kalugazi naye nkugambe kiri mu ggwanga lyonna. But just imagine current MPs abali mu parliament 210 basimbyewo nga independence. Then petitions zaali zisukka mu 510 zaali nyingi tekibangawo mu history wa NRM. So na mbeera mutuufu okugamba nti mu mbeera muno mulimu abaana n'ebyana oba mubaamu abagezi naye yategeera system engeri gya bypassinga barriers ezo. Ekisembeyo ndowooza kye kituufu, temuli mu byana na baana, kubanga kiraga nti kati asinze okubba yalangirirwa, si asinze obuwagizi, si gwe basinze okulonda, naye asinze okubba. Nze petition gye nateekayo nalaga loopholes ezaali mu system, leave alone okubba akalulu. Naye waliwo emiwaatwa egigiraring oba egirabikira ddala nti gyaleetera system okuba nti si ntuufu. Ekisooka nawaaba ensonga zaali 6. Ensonga ezo 6 nga bw'ozisinziirako zikyusa system ya NRM yonna, si wano mu Lugazi wokka, Uganda yonna. Bwe tulaba tufunye akadde nga kakudiscussinga petition, ekyo tukisobola kubanga nsobola okulambululira ensonga ezo 6 na advantages ki ezigirimu ku kitundu nga Lugazi oba NRM ng'ekibiina. So olwokuba nti system yalimu emivuyo, system yali efavoringa obubbi, era ababbi balangirirwa. Era okyali muwagizi kakongoliro wa National Resistance Movement? Obutakwata flag tekitegeeza nti ovudde mu kibiina, kubanga mu pate nkyali mu register era ne pate card nkyagirina. Obutakwata card tekitegeeza nti ovudde mu kibiina. Mbadde mayi muteesa ne bagamba nti akutte card according to our principles nga party odda mabega woona. Bw'ogoyinga against the principles oba weewa good. NRM ng'ekibiina erina constitution, ssemateeka. Ssemateeka wa NRM nze olw'okuba nti ndi looya namwetegereza okuva ku page esooka paka kwesembayo, iyo close teriimu. Ekyokubiri, ssemateeka w'eggwanga lino Uganda akkiriza omuntu okwesimbawo independent. Tagaana nti olw'okuba wali mu pate gundi tojja kwesimbawo, oba tagamba nti olw'okuba teokwata fulaga ey'ekibiina ekyo tojja kwesimbawo. Ensonga lwaki tekiri mu NRM mukka naye kiri ne mu parties endala, nti n'abatafunye flags mu parties endala era nabo beesimbyewo, si wano wokka Lugazi naye mu ggwanga lyonna. So first and foremost, constitution ya Uganda mu mateeka tugiyita grand norm, nti ebintu byonna ebirala oba amateeka gonna amalala galina kugoberera what that constitution provides for. Era ye egamba nti oli wa ddembe okwesimbawo nga obwannamunigina oba okwesimbawo oyise mu kibiina. So si nava mu NRM ate okwesimbawo nga independent si automatic nti owesimbawo oba ovudde mu kibiina. Kyokulabirako Vice President aliko kati Jessica Alupo yesimbawo mu primaries n'atafuna fulaga ne yesimbawo n'awangula kati ye VP. Yasigala yali akyali member wa NRM. Currently tulina ba MPs 74 obudde buno nga bali ku independent, abasinga obungi ba NRM. Yes, Honorable, kati tuvuddeyo wammwe tubalesemu eyo sempozi nsobola okwogerako ekyo. Pate ye NRM ekyali ya ng'amaanyi mu buli kwe district okutwaliza awamu oba okusinziira ku bigenda mu maaso egenda eyenjebuka. Pate ng'ekibiina ekyali n'amaanyi nga position bwezifiirwa ezisinga okuba ezaali ez'enkizo. Ne ttiimu ze ez'omupiira ezisinga amaanyi wansi ne wayiro bazikuba either match oba title
tournament ne bagiwangula naye ng'okimanyi nti ttiimu gundi y'amaanyi naye okutunuulira amaanyi g'ekibiina togalabira ku kibiina obuwanguzi bwa positions kimu naye otunuulira general elections kati bw'otunuulira okulonda okuliwo currently n'otunuulira okulonda kw'abavubuka n'otunuulira special interest groups n'otunuulira the directly elected members of parliament and things like that oli ulaba nga NRM ekyalina positions almost zonna okugeza ebyabavubuka nkokola zaali awantu awo kiboko nga yanyoka enkokola zaaliwo naye okusinziira ku statistics eziriwo NRM swept the youth elections. For your information, nze nali ku district emboko yakaba Lengamba anyagula somera statistics eziriwo kati according kujiri ku egadi tebayitamu eyo goji manyi nayenze kusomera kiri ku statistics nti okusinzira ku results eziriwo NRM abavubuka yakola bulungi nnyo ddala era nga kisuubirwa ne mu directly elected members of parliament ne mu local government era mugenda kuba ba mulembe nnyo kituufu. Honorable, challenges gonga gwe munnamateeka omukulembeze ebiruzibu ebiruma bannalugazi ng'oba oli abo bannaffe tebannabinogera ddagala. Ekisooka abalonzi b'ebulugazi beetaaga omubaka wa parliament nga mubaka wa parliament ow'abantu. Bano si b'abantu awamu. Si mubaka wa parliament ali eyeesudde oba eyeebalamye abantu. Walina okubeerawo bondi oba omukwano ogw'enkomeredde ng'abantu tebakulabira mu distance nti omubaka y'oli naye nga you are part and mutambulira wamu. Yes. Bw'obanga oli part and parcel of those electorates kitegeeza nti ogabana nabo ebizibu byabwe, ogabana nabo essanyu lyabwe, ogabana nabo history, ogabana nabo present, n'ogabana nabo projections oba future. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, parliament nga institution bw'obeera ku level eyo oba nga sekanolya ng'osobola okulengerera ewala n'omanya nti abalonzi baffe interests zaabwe ze zino. Nze ng'omubaka wa parliament nga nkozesezza position yange eno nsobola nti okusaka n'enfiitinga mu needs z'abalonzi bange zino nenzikolako oba ndayaddress them. So twetaaga omubaka wa parliament ng'oli sekanya oli ofunye platform gy'osinziirako n'osobola okumanya nti ekizibu oba ebizibu ebiruma abantu baffe bye bino n'okozesa position eyo ku addressing those issues. Lugazi is a cosmopolitan area. Tulina obwetaavu obw'enjawulo depending on the religious, political and economic denominations oba differences. Omuntu abadde mu balonzi osobola okumanya ebintu ebyo n'olaba engeri gy'obyadressingamu. Ekirala twetaaga omubaka wa parliament ng'ogenda kuteeseza ekitundu okusinziira ku bwetaavu bwakyo. Kiba kibi nnyo oba kiba kya bulabe bw'okubeera gy'obadde n'otandika okuyimagine okulowooza jimbakolere ki nga tukiise kubisharinga n'abalonzi. So twetaaga olukomo olwo n'omanya nti omubaka wa parliament ntuuka mu balonzi ne mbabuuza obwetaavu bwabwe n'ensinzira ku position yange n'engenda nsaka nga nsaka ekyetaagisa so si kusaka from the hypothesis. Tomanyi kyosaka naye gwe n'oleeta bulesi kintu n'okisuula ku balonzi. Kyensembyayo ate nga kyekisinga obukulu bw'otambula constituency yaffe eno n'ogigeraageranya ne constituency endala eziri ku level ezimu, for example municipalities, services nyingi nnyo ze twandibadde tufuna nga municipality ze tutafunye oba ze tutafuna kubanga omuntu gwe twandibadde tusuubira okuzitusakira tazisobodde kuzitusakira. Okugeza bwe baba baleese consolidated fund ebeeramu ssente za gavumenti zonna
era ezitambuza bajeti y'eggwanga naye gwe ng'omubaka wa parliament osobola otya okutaapinga ku ssente ezo ozireete mu balonzi baffe basobole nabo okuziganyulwamu 100%. Era kyekituleetedde okuba nti wano Lugazi kiri ku likodi bagaba ekisanja kimu. Lwaki? Nti abantu baba balina bye bakusuubiramu n'otabikola. So therefore baba tebalina nsonga lwaki baba bakuzi. Naye tekikosaamuko ekitundu honorable nga bw'omanyi omuntu oba mupya oyingidde system ogenze mu parliament tonnayiga parliament etambula etya oba wakayiga nga honorable sente zagamba owaayi vaayo tompadde budde kuteekerateekera bantu bange akalulu omanyi what it costs ogenda mu parliament omuntu aba taneekubako nfuufu ng'omusokoolayo tebitukosaamu obutaba budde bakulembeze. Obuweereza tekyetaaga bbanga. You cannot project nti okubaweereza nina kwetaaga myaka 5 oba 15 nedda ssebo. Eri oba togenze ku business oba ogenze kuweereza bantu tubawulira ebintu nakabiyiga kati mbiyize otyo. Kati ensonga lwaki nkugamba nti sindika omuntu atatwale budde kubiyiga. Ekisooka n'okuyiga rules of procedure eza parliament olw'okuba nti ndi munnamateeka ekyo kijja kunyanguyira. Ekyokubiri nti nakolako mu kitongole kya gavumenti ekibaga amateeka Uganda Law Reform Commission. Amateeka nga tebannagatwala mu parliament wabeerawo abagafumba abakola research ne bawandiika zi report ne basinziira okukola amateeka. Kyo nkiri experience njirina. Ekirala nti waliwo omubaka omugenzi Sseggirinya yakola bye yakola mu mwaka ogwo oba mu myaka egi. That is a very good example. Nti teweetaaga myaka 10 kwetereeza because tewagenda kwetereeza. Lwakuba nti politics wa Uganda wanjawulo naye mu America okuba nti weesimba ku kifo a certain position you must be of a certain caliber. Ekitali wano Uganda so kati eyo issue gy'oleeta nti osooka kwetereeza eba doesn't hold water. Tewagenda kwetereeza wagenda kuweereza si somero. So service tuzeetaaga from day one to the last day. So tojja tunyumiza nti abannaye nti nze kyayagala kugulayo motoka eya black oba kyayagala kugulayo digi emyufu wagenda kuweereza bantu. So services tuzeetaaga okuva olunaku lw'olayira paka olunaku lw'ovaayo. So yensonga lwaki nsaba abalonzi nti neebaza Mukama nti nkyaliwo ansobozesezza okuba nti nkyasobola okunoonya akalulu ate nga nkyali mulamu ate nga nkyeyinza. Kitegeeza nti ne bwe natuuka mu parliament sijja kuba mu luvu nti banaye ssente bwe zinajja nga nsookako tusanzekka. Era ku nomination rally gye nakuba wali ku Wagadugu. By the way njagala okutegeeza nti yasinga mu zonna ezaaliwo era neebaza abalonzi olw'ensonga eyo. Bajjisa fujjo. Ate era politics is all about numbers. Bajjisa fujjo kubanga waliwo omukwano. Otherwise wandibadde ogamba nti naawe walala nayo bagendese fujjo. So abalonzi mbeebaza nti nomination rally yaffe yasinga era mbakakasa nti ssente ze bagaba emiliyoni whatever much tugenda ziwa abakyala tuziwe n'abavubuka zikole entandiko mu bibiina byabwe oba mu sakozi zaabwe ez'enjawulo. Ng'omusaala osooka gutemeratemera abantu. Era tulina technical committee yaffe bagiyita task force eyasalawo ekyo era tugenda kiimplementinga nti ssente ez'emmotoka tugenda ziwa abalonzi abakyala n'abavubuka. Era n'omusaala tujja kulaba percentage substantive amount era nayo tugikomyewo mu balonzi tumanye nti ezo zikola ku nsonga bwe ziti. Teri byakwejjaaka emmotoka ey'amaanyi. Emmotoka ey'amaanyi si byakwewaana naye nina obusobozi obugigula kubanga era njirina. By the way honorable gwe ne munno akalulu kammwe kaba ka bunkenke to the extent abantu beekuba kwagala kwetta. Ekintu ekyo kyemutusigamu ffe ng'ababagoberera politics bw'anaaba awedde munaatugamba ki? Ekyali mu by-election omwali ekiteeza amayinja gaanyuka abantu ne muleeya by'emitwe
nenga kozi mu ngosiriza. It's unfortunate era incident says ezimu we regret them. Si bwe tutyo twandyagadde okutambula era indeed si bwe tutyo twagala okutambula. Nze mbadde mu kalulu kano oba political platform for 2 decades. Ntambuzizza akalulu n'obuwombeefu, ntambuzizza akalulu mu kisajja kikulu. Era ebiseera ebisinga oba those previous elections nga bwe batannangirira nti akalulu sinze empangudde for whatever reasons mbivaako nenzira ku faamu yange oba mukakamu nnyo era neewuunya nnyo n'empeereza from the legal perspective. Naye ku mulundi guno era tulabye incidents ze tutalabangako because abantu abamu bakifuula do or die. It's us and only us, which is not true. No one else. Akalugo tuba tugenze kubanga mupiira baba bakuwangudde baba bakuwangudde naddala nga lwefali agambye ne VAR ziraze nti goal ebadde entuufu okkiriza team spirit bwe kiri. Naye bwe muba nti ate omupiira mutandise okuba gwa makuli nti ekijja kijje oba tuteba ya mukono tutebe ya mukono naye nga tugiteebye n'abalonzi nabo bantu balina feelings balaba bategeera. Senga kyali nti indeed obuwanguzi buli gye bwabulagirira era wandibadde okiraba mu society because yes ne bwe tuba tuyimiridde awo oyinza okulaba amayinja gagagenda side emu ne weebuuza lwaki kuba bw'oba olina obuwagizi oba bw'oba olina obwagazi mu bantu there is no reason why they should throw bucupa at you. Ojjukira incidents za Big Eye n'abalala. Once people start throwing the bottles and what have you, that's a clear indicator nti abantu si basanyufu gy'oli. So akalulu kano ekikaleetedde okubeera bwe kito kyekyo kyoyogedde oba kyenjogedde nti it's us only us and no one else. So nga ate bateekawo okuvuganya tugende mu bantu abantu basalewo. Semateeka nnyingi esooka mu constitution ya Uganda egamba nti obuyinza buli mu bantu. So abantu bwe baba basazeewo okujjako ng'oyagala kugamba biri ebyawalukaga bye yayimba nti tulonda gwe twagala ate ne balangiriramu gwe tutaawa. By the way, wakoze statement walina ogamba obuwanguzi babukubbako kituufu. Omunnalugazi ateekateeka okuwa akalulu omuassurance kinti ne wano wetulalaga wetukakuwa era tebakubbeko cause it's still the same system era abakubba bakyali mu position. Otuassurance kinti ku luno oli prepared enough okuwanira obuwanguzi. Ekisooka mu nsi muno buli muntu eyali atuuse ku buwanguzi yabutuukako ng'asinzira ku ssuubi. Teri muntu yali atuuse ku buwanguzi nga teyasooka kukiraba mu vision. So nina okukkiriza nti essuubi lyaffe litutuusa mu buwanguzi. Ekyokubiri, waliwo enjawulo wakati wa NRM Electoral Commission ne National oba Independent Electoral Commission. Nti wali twali ku layini era n'emivuyo egyakolebwa gyali gisinzira ku nteekateeka eyaliyo. Nina okukkiriza nti system ya Electoral Commission ya njawulo kuba tugenda kubeera ku ballot tututiikinga bululu. Ekirala nti akalulu kano kagenda kubeera mu olwo olunaku tulonda abantu basatu. Tulonda president, tulonda omubaka omukyala, tulonda n'omubaka ow'ekitundu constituency. So amajago oba workforce eyo eyaba candidates abo ab'enjawulo tujja kubanga Bayibuli kyegamba nti gwe labirira mugandawo ne mugandawo akulabirire. Ekirala buli lwonyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Twabirabye wano eTanzania kakireke kale abantu batuuka ekiseera ne beekyawa
ne beekyawa ne bagamba nti kakati tusazeewo tugenda kulwanirira obuwanguzi bwaffe paka nga bamaze okutulangirira. Era buli bwe ngenda okusaba akalulu mbagamba nti bassebo ne bannyabo mwebale nnyo obuwagizi, mwebale nnyo akalulu, naye tulwanirira obuwanguzi bwaffe paka nga batulangirira. So tulina essuubi ekisooka nti obuwanguzi tujja bufuna. Ekyokubiri tulina essuubi nti sisitimu ya Electoral Commission njawufu ku ya NRM. Ekyokusatu tulina essuubi nti abantu baffe abalonzi omulundi guno beewaddeyo okulwanirira obuwanguzi bwabwe paka ku kulangirirwa. Okoze statement n'ogamba nti we have an independent electoral commission. Bannaffe abali erudde eri abavuganya statement bayinza okugamba honorable talimbyemu kituufu tulina independent electoral commission. System yateekebwawo okusinziira ku tteeka kyekirina okuba naye mu mateeka waliwo kye tugamba nti there is and there ought to be byanjawulo. Okusinziira ku Electoral Commission Act ne Constitution ya Uganda, akakiiko kalina kubanga keetengeredde, y'ensonga lwaki bakayita independent. Era n'abantu abagamba nti akakiiko kalimu ebituli ate bwe bayitamu era keekateeka process era keekabalangirira. Of course it's unfortunate nti oyinza obutayitamu n'ogamba nti akakiiko kaleese obuzibu, naye nga as of now keekaliwo era ketulina okuteekamu obwesige okututuusa obuwanguzi. Honorable, kati politics yammwe tubivuddemu obukulembeze tunuulireko ku kitundu kyaffe kinene. Bw'okitunulira lugazi buli kimu social, geographical, ebintu ebikolebwamu olowooza si ekikyasibye enkulaakulana. Koze obuulyawo tuyinza okuba tutambudde naye era waliwo ekikyabulamu kyekisibye enkulaakulana ya lugazi besides political offices, political leaders n'ebirala. Kusinziira ku nga bwe kutegeezezza nti nze nzaaliddwa era nkulidde muno lugazi enkulaakulana. Bw'otunuulira landscape yaffe ebitundu ebisinga bibadde tebiri mu bantu, naye kati kugeza nze navanga wano ekiteza n'enzija erugazi for 10 years nga ntambuza bigere, naye ng'ennyumba esooka eri Namengo, ey'okubiri ogisanga eri past Luyanzi, naye kati awo wonna wonna abantu bakulaakulanye, abantu baguze amapuloti, bazimbye ebifo. So kiki kye tusinga okwetaaga? Ekisooka twetaaga services, nti omuntu bw'aba alina produce ze oba products ze okuva mu kyalo asobola okuzituusa wazitunda mu bwangu. Kitegeeza twetaaga road network. Ekyokubiri twetaaga system ekwata abantu obulungi mu nsonga z'emisolo ne babasomesa. Okusasula omusolo is a national duty, a national obligation. Naye ate bw'oba tosomesezza abantu kye balina kukola balowooza nti oba obanyigiriza. So twetaaga nga tulina entities oba institutions nti zikwasa omusolo, zisolooza omusolo naye zitegeeza abantu obulungi obukirimu nga tugenda kukikola tutya era tugenda kukikola ddi. Twetaaga services mu education, mu health, olw'okuba nti population egenda ekula. As the population grows, the services should be corresponding era nazo zikulire ku level yemu. So the services ezo zetusinga okwetaaga. Ensonga enkulu okufunira abantu emirimu. Tufunye industries nyingi, tufunye entities nyingi mu Buyukwe district, naye ekikwasa ennaku nti ate emirimu egisinga ate bannaani Buyukwe people be bagikolamu. So ng'omubaka wa parliament lyerimu ku katala engenda okubeerako nti bwe tuba tutaddeyo applications, nze sente z'owekiteza ne gundi ow'egindi priority ebenga eweebwa abantu baffe ab'omu kitundu kye. Waliwo comment gentera owulira nti honorable sente z'oba oliawo ebimu ku bikyasibye ekintu okwabika. Politics, azanyidde politics mu political parties eziwerawerako. Omuntu alina endowooza eyo osobola mwanukula ki? Nze nga nze si kyennina ekyo.
No, it does not. From one party to another party. No. We have seen so many people, oyinza okugamba nti more than 50% abantu abali mu NRM kati nga bali 40 and above baliko political party emu oba bbiri endala ze baavaamu. That is a fact. Tutandikire na ku president yennyini kyabaddeko mu bitundu mu bibiina ebyenjawulo FRONASA, UPM, DP, sometimes you're serving even UPC as deputy whatever defense, something of that sort, then in NRM. So I sirowooza nti kyekizibu era kirowooza alimba akiwa obuddangazi waliwo era tubalabye n'abakulembeze bangi abayiseemu. Of course saagala kugamba mannya g'abantu balala naye nga mu Lugazi municipality yennyini babadde mu bibiina kimu bibiri bisatu naye nga bali mu bukulembeze. So I don't think nti kiri kunze nze kango. Twogereko ku byobulamu kati then twogereko ne ku bya education sector ya Lugazi obuulyawo tuba abakulu obuulyawo tunaddamu ne tusinkana olundi. So tutandike na education byobulamu. Lugazi nga municipality ebyobulamu service y'ebyobulamu ekyabulamu kisooka tulina eddwaliro eddene limu erya Kawolo. Ate Kawolo hospital tetuliza kugigamba nti y'abannalugazi bokka because eri ku highway esavinga buli muntu yenna okuviira ddala ku Nairo okutuuka probably mu Namanve. Awo batunuulira butunuulizi ndeta mukono. So senga tukufuna health centers at different levels nga zisuuliddwa mu bitundu ebyenjawulo, then kitegeeza nti health sector yaffe ejja kuba ekulaakulana. Era ku bimu byensuubira okukola nga ndi mu parliament kwe ku championinga okusikatalinga oba to decentralize health centers. Omuntu abe nti of course omuto gy'amanya enkuba gyetonya, omukyala ayagala okuzaala ekiteza ng'alinawo facility esobola okumutuusa kuzaala kuno okwamangu okutali complicated. Tekimwetaagisa kwambuka Luyanzi kujja mu ddwaliro oba kugenda Busaabaga. So bwe tutambuza health centers ezo as many as possible, then tujja kuba ekirala tusobola okukwana emikwano kuva mu bitundu ebyenjawulo. Kati eriyo donations mu Australia ezigaba mother kit. Omukyala ayinza okuba nga ayagala kuzaala naye nga mother kit yeebulawo. So kati bwembeera omubaka wa parliament, of course the knowledge is there, platform yeebulawo kusobola okukibukusa. So ekyo kyokka ne liyita eddagala oba services mu health centers zetulina nazo tusobola okufunirako abaakisirizi gavumenti nga tugikwatiddeko. Tufuna donations okuva mu mikwano gyaffe egya wano mu Uganda oba ebweru bwa Uganda eba abantu batukwatirako ku health sector eyo eba nga yeeyongerako. Then ebyensoma ebyenjigiriza I must admit nti waliwo improvement y'amaanyi. Kubanze bwe nasomera twali tulina secondary school 2 mu Buyukwe nga tulina actually zaali 3. Waliwo Lugazi SS, nga waliwo Uganda College Kibubbu ne Baskerville Muteesa. Sebonze ndi wadda siri wa myaka jamu andi mpuli otandise ngero amasomero gaali 3 naye kati secondary schools are all over, which is a great improvement. Primary schools are all over. Fekitezanga omuluka twalina primary school emu naye kati primary schools nyingi. Government erina project etambuza seed schools buli sub county. It's unfortunate wana Lugazi municipality tulina seed school wadde neemu. Buyukwe yonna tulineemu Yesugu. Fine, nze kanjogere ku kyemmanyi. So ng'omubaka wa parliament nja kubeera musaale okulaba nti every sub county kati tuziyite divisions tulina kati ebeera mu seed school because the funds are there,
all we need is to position ourselves okulaba nti funds ezo zijja tuzikozese. Kyetaagisa ki kubeera mujagujagu kujjayo ssente ezo mu gavumenti tuzikozese. Nkakasa nti mu kisanja kyange ekisooka tujja kubeera ne seed schools 3 wano zirina okujja kubanga ekyokukola nkimanyi bulako buvuzi platform. Honorable, tulina ba individuals mu lugazi muno tusobola okwebaza abatuyiriddewo omubiri mu what? Political, basically political. My political career? Yeah. Yes, bangi nnyo kubanga akalulu obeera candidate omu naye okusobola okuwangula olina okwekwata ku bantu ab'enjawulo. So currently njagala okwebaza ennyo task force yaffe gye tulina ekulemberwa omuloodi meya Deo Tumwesije Babazi, former mayor of Lugazi municipality. Alina akakiiko oba tulina akakiiko akongedde amaanyi mu kalulu kaffe era nga katulaga projection yakalulu tugenda tukawangula. Obubaka obusembe obugambe bannalugazi obajjukiza akabonero tusaba n'obuwombeefu. Kusooka njagala okusooka okwebaza bannalugazi bonna betutambudde n'abebbanga lino lyonna kuba nze nga candidate nyinza okubeera n'ekirowoozo ekyokwesimbawo naye bwe mba sirina buwagizi kitegeeza nti that political idea efa togge. So njagala okubeebaza nti bambeereddewo ebbanga lino lyonna. Ekyokubiri mbasabe nti olutalo terunaggwa, mission tennagguka, tetunnaba kuggusa kigendererwa lwaki twesimbawo. So mbasaba n'obuwombeefu tutambule ffenna campaign program egenda kufuluma wiiki ejja tutandike okutalaaga constituency eno ekiro n'emisana mu byalo ne mu bibuga mu nsozi ne mu bikko. Mbasaba tutambulire wamu naye ng'ekisinga obukulu kwe kulonda nga 15 January 2026 bwe tumala okulonda kalulu kaffe tukakuume tukawerekere okuva ku polling station we tulondedde tugende ku divisions we bakakuŋŋaanyiza tuve ku division tugende ku district tuveeyo nga bamaze okutulangirira. Kyembasaba obwombeefu. Okay, tubadde ne Honorable Richard Ssenteza nga tunyumyanyumyangu tuli mu office ye yennyini tuteredde entende sebo omulimu guno nkwebaza at least oba oli awo mba nkwetaaze nina wenkola kituufu wenkunoonyeza ate era ye office yokka eri mu constituency eno ey'ebyobufuzi temulindala nedda oba nkola yanti wemmamba nedda si wemmamba kuwana yiye kale mukwano gwange tugenda sinkana olundi in case ng'olina ekibuzo kyagala obuuzawo gwe kiteekewo nze nja kuba nkiraba kyemmanyi omukisa jja kugumpa ku nteekateeka za nnyaffe olwekwe tusisinkanemu kuba gano maka gaffe tunyumyemu n'ebirala nkuyanja mbadde n'omukulu focus namugereka ddunda abankumire for now bye bye.